Kyekiriza tugende ku kibuuzo ekisooka. Ono mukulu Kasoma Kasimu ali wa Kiso agamba nti muganda wange yanguze emmotoka ku bukadde 2 n'agimpa nga sinnaba kumuwa ssente ze, n'agamba ngende ndeete ssente ne zinnema okuweza. Kye nakola emmotoka ne ngitunda obukadde 3, nakomawo ne musasula obukadde 2. Obukadde bwe yali aŋŋambye ensonga neggwa saamunnyonnyola bye nali mpiseemu. Waliwo seeke yaŋŋamba nti nakola kikyamu nti ssente zonna obukadde 3 za nali nina kuzimuwa za muganda wange. Nsaba kuntangazaamu ku nsonga eno kuba kati ne ku ssente siinaawo yadde n'ennusu. Ndabanga emmotoka eyali eyange oli nga mmanja bubanja, saali bulooka nti agimpadde ngimutundire. Buli bwakuwola ekintu kiba kifuuse kikyo gw'olina kusasula ekyo kyemukkaanyizaako. Olwekyo bw'aba akuuza emmotoka gwe n'ogenda ogitunda, naam, zonna z'oba otunze ziba zizo kubanga intakala kye bakuwoza obufuzi bwoba bujjulukuse okuva mu mikono gy'oli ne budda obwannannyini, era bwe kyonooneka toyinza kugamba nti mbadde sinnakola ki, sinnasasula kati siri banjibwa osigala obanjibwa ggwe kiri kye mwakola ki wabina ala dhalika. Okusinziira ku ekyo aqulu wal ilmu inda Allah, nze ndaba kumanya kuli eri Allah, la shay'a alayka, okujjako mu mbeera tisinga yakola ki yakikuwa okimutundire. Bwakikuwa okimutundire, bwakuga nti tunda miliyoni 2 gwe n'otunda 3, gw'oli wakiilu. Wakiilu yaani omuntu eyesigiddwa. Kyakola kidda eri emigaso gy'oyo akoze eki, amwesize. Bw'otunda 3 totaga nti nze yaŋŋamba 2 kamuwe 2 ge. Olina kumuwa zonna ye yasiima n'agamba nti onatukoze bulungi kamuweeyo kino. Nabwe kityo singa akuga nti tunda z'oyongeramu zizo, bayimma 4 bagamba nti naye bw'aba akugaye nti z'oyongeramu zizo, bayimaamu 4 Shafi'i, Abu Hanifa ne Maliki ne Ahmad ibn Hanbal bagamba nti tokkirizibwa okujjako bw'oba oyongeddemu era ziba z'oli akola ki, ziba zize. Ne bw'aba akugambye nga abagundi bwe bakola ki, aba block b'amataka batera okwongeramu ne baga 10 kasita nkuleetere 10 zo ye n'atunda 5 gwe n'akuwa 10. Ndowooza baatunuulira nti amadarra agakirimu kiyinza okuvaamu obuzibu obuki bungi obunene nnyo. Okwawukanako ne Ibn Abbas ye aga nti bwe mukkiriziganya nti z'oyongeramu zizo, fal muslimuuna ala shurutihim.